But as you can see, it's a communique that has Dr. Kizza Besigye on behalf of People's Government. Ennaku ntono nnyo ziyise Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye baliko ekiwandiiko kye basaako emikono nga kyoleka nga bagenda okubaka ensonga ze bakwataganyiza awamu. Enkola eno ab'ekisinde kya DP Block bajaniriza kubanga kyebadde basabirira. Ate bw'aba Kadinga akutte ekkubo n'ajja ew'omuvubuka n'alaga nti alina kati allegiance eri omuvubuka ate nga ggwe ky'obadde osabirira kibuyaga asudde ng'ate ogamba nti ate tetukyakyagala ndowooza otukuba bukubi mu ngalo bwe tubanga abasiraamu oyise engalo mu maaso. Songe badde singa obukulu yakulaba nga tuteekawo okwegatta wakati waffe wakati wabo bonna abaagala enkyukakyuka. N'olwekyo ekyo bwe kibanga kyatuukiddwako tukyaniriza ne sekwaniriza. Bano kuli Mike Mabike, Lubega Mukako na Abedi Bwanika wabula bategeeza Besigye nga watasaana kwesunga kyakukwatira abavuganya bendera mu kalulu ka 2021 okujja okusimba emabega wa Bobi Wine. Ensonga enkulu nti tubadde tuteekateeka omukulembeze omupya atali Mwami Besigye. Mwami Besigye agezaako emirundi ena era akoze omulimu mulungi. Mwami Besigye musajja mugumu era alina watuusizza oludda oluvuganya. Naye essaawa eno tulowooza yadde ebiri essaawa etuuse tufune omukulembeze omulala, tufune feesi endala ku ludda oluvuganya. Bannayuganda eddoboozi lye balinze mu Kano Besigye liri limu lyokka. Kwe kuvaayo n'aga nti bannange nange nzikiriza tuli mabega wa Bobi Wine, tuli mabega wa candidate ono kuba kati yalabika yasoolobyemu ku bakandidate abalala. Bali bategeezezza nga kino baagala kibeere ku mwanjo nnyo mu nteesaganya wakati wa People Power ne Besigye wabula Betty Nambooze nga n'ayogera ekiwayi kya Dr. Kizza Besigye abaanukudde n'ategeeza nga bano baagala okubajja ku mulamwa. N'olwekyo nkimanyi bulungi nti ezimu ku bigenda okuteesebwako obutya Mwami Besigye waagenda okuwagira Kyagulanyi. Butya Mwami Besigye waagenda okuwagira Kyagulanyi so si vice versa. Bannaffe mutusonyiweko. Ate kitulwanyisa ne Museveni ki? NRM bagenda ekyankwanzi ne bagamba twagala solo candidate. Kati nammwe muli eyo ate mu ngeri ya kulimba bulimbi nti mwagala solo candidate in opposition. Nti in opposition twagala solo candidate. Yesimbyewo emyaka emirundi ena emabega waliyo abantu okugamba nti bannange ndagidde mwenna musimbe amabega wa Kyagulanyi. Eryo ligenda kuba ddoboozi ly'amaanyi nnyo era ensi yonna lyeriize. Nambooze bano abalabudde obutatabika mpalana za byobufuzi mu kaweefube gwaliko gwayise okununula eggwanga. Honorable Kyagulanyi temumuteekako mpisa za bwannakyemalira kati. Nze ndowooza nti Honorable Kyagulanyi omu ku bantu betuteeka okwebaza abatuyambye otwegattako mu byobufuzi tumuteeka mu mpalana zaffe za byabufuzi zaffe nkadde. Omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi n'asabye bannabyabufuzi okolera ennyo okwegatta okusinga okulembeza ebyo ebyongera okubaawula. Emuko tutule tuwaye bannaye tetuyomba ku Facebook tetulumangana tetwevuma tekituyamba so kirungi tutandika bwe tuti. Tulowooza nti endowooza y'abakulu bano okusibirawo Dr. Kizza Besigye obutajjayo mutwe kuvuganya mu kalulu kaddako eyinza okukosa enteesaganya ze mutuuseeko. Tukoze step 1 okuteekawo enkolagana eyo gye tulina already with the DP Block ne Alliance for National Transformation GMA kati enkolagana eyo fenga People Power tugirina ne Dr. Kizza Besigye so tugamba eyo nsonga nnungi ey'okutandikirako bw'otandika bw'otyo kiba kiyangu okuleeta ziri ensonga gye bujja. Wadde Bobi Wine ne Besigye bafulumiza ekiwandiiko ky'okukolera awamu bategeezezza nga wakyaliwo enteesaganya ezigenda mu maaso. Ivan Kimukigozi, NTV ya Kawungezi.